Azinakuma omuliro bagamba ow'omunju mwana n'ow'omu biseguusi mwana. Kale olwaleero njagala okubalambululira ekimu bye mukozesa ennyo nga mbawo ennono yaakyo. Ekigambo kino akaamugwanya kyava ku ki kyajja kitya. Ebintu bingi wano mu Buganda bikozesebwa birina ensonga kubanga birina amakulu gaabyo ne kwe byava. Akaamugwanya akoogerwako ke kayu oba akayumba kabula mu maka kubanga ekikuuma obuyonjo mu maka g'Omuganda ekisookera ddala ke kakayumba ke tuyita akaamugwanya oba kamugwanya. Kuba kyava ku ki okukatuuma akaamugwanya. Mugwanya ayogerwako ye musajja eyaliwo abo abateeka emikono ku ndagaano ey'olukumi amanyiddwa nga Stanislas Kajugujwe Mugwanya. Tumuyita Kajugujwe kuba yali yeddira butika era yali asibuka bukeerere. Kajugujwe oyo ekibi kye yakola mu Buganda yayokya ekintu kye baali bayita nnende. Kye baali bayita nnende yali nnyondo eyaweesebwa era kyava Ssese naye yakyokya mu mwaka gwa 1928. Oyo Kajugujwe Stanislas Abaganda bamunyiigira nnyo olwekyo kye yakola, naye yali mulamuzi era omulamuzi oyo kye yakola ekijjukirwa ennyo yakwasisa etteeka ery'okusima obunnya oba we tuyita obuyu mu Buganda nga akuba n'abantu embooko olw'okuba nti amaka g'Omuganda gaali galina okwetegereza obuyonjo nga mulimu akanyaako. Era ebipimo ebyali bimanyiddwa ebiteekeddwako essira muliro ebyo zaali fuuti 15. Kwe kukayita ka 15 ne bakatuuma akayumba ka 15 kubanga baali bategeeza fuuti ziri ez'essalira abantu ze baalinga basima ng'etteeka nti olina akayumba ka 15 nti asinaba kukasima kati nno linda Mugwanya gye ojja kukinyumya ojja kutunnyonnyola lwaki tewakasima. Kubanga Buganda wonnera Mugwanya yagenda nga atambula ng'akwasisa etteeka eryo abantu balina okuba n'akayumba ka 15 kale n'olwekyo okukatuuma akaamugwanya kyava kukuba nti nno Stanislas Kajugujwe ow'e Bukeerere ye yakakwasisanga etteeka eryaleetebwa Abazungu nga bagamba nti ddala kituufu musime nga mukoma ku fuuti 15 naye nga n'erya 15 nalyo bwe lityo bwe lyajja naye nga ekituufu akaamugwanya eyo yennono yaakyo bwe kyava akoogerwako akaamugwanya ke kayumba akakyamirwamu ka 15 gye tuyita kaabuyonjo. Kale nno mbawadde ennono eyo ate Stanislas Mugwanya oyo n'ekirala ekimwogerwako kye kino ye musajja eyali omulamuzi naye nga tasekaaseka olw'okuba yali tasekaaseka ng'abamu bagamba nti talina na kisa kubanga Mugwanya ng'ekintu n'ekiba kisesa kitya Mugwanya ng'okubayamba okulaga nti asanyusa amwenyako bumwenya katono amwenyako katono okumwenya weewava nti n'omukeerere amwenyezza kye tuyita omukeerere okumwenya kitegeeza nti ekintu kiba kinyumye nnyo kiba kisusse obunyuvu n'obusufu n'obusukkulumu mu kyo oba kivulu ng'ekyo bagani bannange twanywedde omwenge n'omukeerere n'amwenya. Omukeerere ayogerwako yaani yoyo Stanislas Kajugujwe Mugwanya. Lwaki bamutuma omukeerere? Kubanga yali asibuka bukeerere Bukeerere nga bw'onoogamba nti ono munnalukoola ono mulemeezi ono munnabulemeezi olw'ekitundu gy'ava ono munnabusiro kubanga ava mu busiro naye oli bamugamba nti omukeerere kubanga yali asibuka bukeerere eri musaza ya Ssaabasajja eri ekyaggwe. Kale awo nno kwe kugamba nti nno n'omukeerere okumwenge naye nga omukeerere oyo yayogerwako bambi abamu bwe babeera beebuuzaako nga bagamba omukeerere yaani oyo yali ani? Yali mulamuzi. Mujjukire nti nno Stanislas Kajugwanya ne Zakariya Kizito Kisingiri awamu ne Sir Apollo Kaggwa beebo abaaliwo nga abakuza ba Kabaka Daudi Chwa. Sajja abo baakola kinene mu kukuba oba mu kupima ettaka lya Buganda. Kyova olaba baafuna ettaka lingi nnyo mu Buganda. Ogende e Bukeerere ettaka erisingayo lyabo ba Stanislas. Ogende no mu Busiro waliwo olusozi baluyita wava muno luli ku kizinga busaamu temulimanyi naye ettaka ddene nnyo isoga ekizinga kyonna kya Sir Apollo Kaggwa era abaana be n'abazzukulu bali mu kweyagalira mu ttaka eryo. Abo ba Sir Apollo Kaggwa ba Stanislas Zakariya Kizito Kisingiri. Kale byafaayo bingi bibeetoololerako naye ekyo ky'omukeerere kyo kasatu kinnyonnyodde olwaliro kijje mu ddiiro n'agenda ne kibaŋŋambye ng'emmeeme etodde
tugenda kufundikira wano kubanga kawanko akindikira empuwa ku mutaliko ebigambo maluma tegaggwa mu kamwa ffe olumu tubivaako buvi ne tubibukako nga balungi nsiiti weebuka ku ntunku kubanga najja kumala mulimu tagumala mangu olutindo lw'omugga Kkoba lwalema abazimbi weewaawo nange sigenda kwesaganyula nga azinaakuma omuliro oba munnange okwesumagira mu bigambo ng'omusagga gwa Nakkobyo kankomeko wano